Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Manyiti amakanzi obadde oweza mangi naye ya muto wange Kenneth tebaddeeko. Nolwekyo gumira embeera bagambye abantu boogera ne ku nnyumba etennaggwa. Olwaleero bandi kutuuma erinnya nga totegedde. No problem. Okubuuza. Webale goba diru ya forwalere ekubise. Sega webale zokuka. Nakawela akamuntu buyamye naseka. Ofunye obufumo obutukuvu Mukama yalugudde sala zaffe. Ebyawandiikibwa bitugamba wangi taata agenze n'ayambala element n'anzijukiza yasula ennyonyi y'ekiwawu yali akasya. genda maaso Mukane bali kwera ngo limklaba Delta TV tukole nkwagala nnyo. Mukane bali kwera ngo limklaba Delta TV tukole mami tumusanze eno mufumbiro ngafuba okulaba nti no buli omu alidde mami buli omu alidde Mukama mulungi kyebaliza Mukama buli muntu afunye kyalya n'ekyokunywa. Oli otya? Ndi bulungi nkulaba ennyabo nga wanyumye ku mukolo gwa bale kusiima naye gwa muzaala yennyabo nze muzaala omuto yennyabo muwala wo kyeki mwanguziza omukuziza nga omugamba kinyabo omukuziza nga ekisooka bikulu okwekasa Katonda ennyabo ekyokubiri obugumiikiriza okwagala abantu n'empisa bambi ennyabo kiki ky'omusibirira leero musibirira okuba omugumiikiriza gy'alaga nga bw'afunye mwana munne bakuumagane batuke ku myaka mingi nga bali wamu. Amina. Naye abantu nga bonna baweddeyo okujja ku mukolo gwa muwala wo sooka obeebaze. Nsooka okwebaza buli muntu yenna kinnoomu asobodde otubeererawo. Nyenyamwako omwana okuwangula okuzaala kujaagaana. Simanyi ye first born? Ye second born. Okay. Omukulu mulenzi. Era naye nayakitamuze. Yes, Banaye, you look very beautiful. Thank you. Mami nga wazaala chana chola soko mwehagayo obuwanguzi bannange. Mugambe mwanange ebale butansaza. Mwanange ebale butanswaza. Ebale kuuma kitiibwa. ku mukolo gutasinze okubeera ogw'omukisa kubanga akakuba katonyeredde kiba kitegeeza omugolo omukyala wa mukisa nyina omugolo omwami sibyo kyano sebo bulungi nyabo sibyo kyano nyabo bulungi sebo munjebaleko sebo kale nyabo munjebale nyabo kale sebo omukolo gutambudde gutya sofa omukolo gunyumidde nsiimye nnyo omukyala kyankoledde ampeseza ekitiibwa katundu kyakasinze okunyumira katundu akasinze okunyumira omukyala waaviiriddeyo nga ndabira ddala amata naye obadde okyalaba abadde akyalaba naye abadde alaba bulungi yeekazizza omugamba sala pressure omuntu ekituufu yesanyu oli mu bugaani kituufu nnyo sebo webale kusalawo nyabo omukyala mumaze naye ebbanga ki omukyala tumaze naye ebbanga lya myaka 3 ligenda mwena kati mwalabaganira luddawa omukyala oyo twakula ffenna ku kyalo yenyabo kuva myaka emeka natandika okumulaba nga yali mu P6 ng'agenda kutuula P7 gwe ng'oli mu class naye nze nali mu secondary maama n'olengera ng'omwana wa banno n'omulinda agulekulemu basooka kuba ba mukwano kale bambi ki ekibaleetedde okusigala nga muli mwenna Gloria muntu mulamu nnyo muntu akwata mpola mukyala mugezi mukozi
bw'asobya yeetonda akusapootinga mu buli kimu ky'okola. Gloria oba olaba akatundu kano nkwagala nnyo nga gye nkomeza sigenda kukyusa gw'onfudde kyendi. You're the one that makes me strong. I love you so much. I can tell that you're saying it from the bottom of your heart. Mwereze n'akayimba. Gloria, akayimba kano oba okamanyi ka Kenny Rogers ne munne bakayita Islands in the Stream. Kagenda Islands in the stream, that is what we are. No one in between. How can we be wrong? Sail away with me to another world where we rely on each other. From where? Twatekangawo bigambo birala naye bwe tuse ku chorus nenyingira mu kirasi. Kamuweereza akayimba ako. Kale sebo, webaze ku bantu sebo. Neeyanziza nnyo neeyanze gesigenda kumenya kinoomu naye njagala nkozesa eddoboozi ery'omwanguka nga tewamu nti neeyanziza nnyo neeyanzeege. Oludda luno olw'omukyala gyempasa tweyanziza nnyo tweyanzeege mututegekedde abanzaala emikwano abankozesa baganda bange bannyinaze tweyanziza nnyo tweyanzeege obudde bwe mututaddemu amagezi ge mutuwadde ne mutugumya ne mutubeererawo ne mutugamba kijja kusoboka tweyanziza nnyo tweyanzeege. Kale sebo mu brother wo mu congratulatingeko gambe congratulations. Nkulika sebo nkulikira ddala era kituufu nga wagamba nti omukyalo mulungi bavumbula muvumbule tebakwakula mukwakula kati yavumbudde nnyabo. Kale sebo tulina ne sister wano gye baliko nnyabo. Kale nnyabo naye gye bali. Kale mwe balekima mukyala. Amina. Asubire ekingaze ewammwe. Asubire ekingaze ewammwe. Asubire love yokka. Ffe tugenda mwagala balamu bwe. Kale dia temugenda kwera abalamu babi abakyala kyala tuli balamu balungi. Kale dia kale mukoko Delta TV tukole nkwagala nnyo kati nonye ne tukubeko kalulu akaniriza ebira Kamwala yambadde gomesi eziriko blue ne white. Wow, wonna throughout the mukolo she was very perfect. Congratulations Gloria ne Kenneth mwebali kuleta mukolo ku Delta TV. Mami mama ndabiri tubagala nnyo. Kale webale ni mulamu Gloria webale kwambala bannange mukubire mulamu Gloria mulamu yamba. Era kati abakwepikira nange ayinza uli ayise mukubaga nange lwenjo okwambala ku gwange bambi tolwesirako nnyo fige matalinga kwe rugenda. Kale katogere ayogere bigambo ebyo. How are you, dear? I'm okay. You're looking very beautiful. Thank you. Is this you or another you? This is me. The original you. Yes. Akumanyi ngani wano kukyalo? Gloria. Yali bampita. Ate ba Facebook friends bo bakumanyi ngani? Era Gloria. Kati tell them, you guys, my man has taken me officially. You guys, my man has taken me officially. Toza mundaba. I'm so his. I'm so his. How are you? I'm okay. How are you? Bitambudde bitya leero? Bigenze bulungi. Okay. Ndi musanyufu. I'm so happy like sichikiriza nti yenze. I know. It's my day. Your day. I know. With your twins. Tegera. Oma just kanyiriro. I know. Omwami wa mujjawa? Omwami wange twesanga kale banga gwanvu. Twesoka kubeera friends. Nalinga mu P7 nga yalinga mu senior 2. Mwana gwe walinga mukwano gw'abaana ba secondary. Biki by'omuyizeeko? Muyizeeko ebintu bingi. He's so loving, he's caring, afaayo. Ate mugumiikiriza. Katundu kyakasinze okusanyusa ku mukolo gwo? Wenviriddeyo nga buli omu ayayaana okundaba. Nga bonna balinze gwe. Era byonna bye wayagalanga ku mukolo gwo bibaddeko? Byonna bibaddeko. Okay. Nga we gutambudde we mbadde ngwagala. That is so good. Ki ekikuwanguza gwe? Mugumiikiriza nakusaba Katonda yekka. Yes. Eri abadde bagamba nti omusajja tajja kujja. Atumanyi tosobola kumanya. Naye babeera babaddeyo, tell them now. Right now. Bagambe ekintu kati azze. Like it's over. And there's nothing they can do about it. I know. Okitegeera.
webaza abantu tukuleke. Kakati njagala nnyo okwebaza okusingira ddala mama wange. Mbeereddewo nnyo mami. Simanyi kyawo kye nnyinza kumuwa naye mwebaza nnyo. Mwebaza ab'ennyumba yonna kuba kati sobola bajjukira naye mbeebaza ba organizing committee. Nebaza omwami wange Sozi Kenneth mwagala nnyo. Nebaza mami wange. Mami wange kuba naye oli abeera mami wange. Mami yakuzalira obulenzi. Obulenzi nolukuweereza kayimba kalungi goyagamuweereza kayimba ki? Njagaza kajanja. Sample that. 1, 2, 3. Olusozi lw'omukwano ndalinyeko abalala mugira mukyalo mbuka omuti omutufono gwenfunye omutima gwange ali gutuusa. Genda ku chorus. Njagaza kajanja. Biyaffe bakalemu eŋŋombo. Abaliyo babula tusinga n'abalijja batusome mu bitabo. Ne bano bajja basomako nti mami ne daddy bali beeyagala. Kale kati kuleke mukwano. Kale addayo omulundi gwe gwakubiri bali mukuleeta ebirabo bannange bingi. Tova ku Delta TV nkwagala nnyo. Ekirabo kino eno nkikuwanga nkwebaza byonna byonkoledde. Webale nnyo webalire ddala. Ekirabo kino eno nsaba okintuusiza ewabaaba omuneebalize obalabirira n'okubakuza. Neno keeki nsaba ogimpere baaba. Ekirabo kino eno nsaba okimpere mami wange omulungi akunzaalira. Amwebaza okuba ku ntobo y'omutima gwange okunjagala. Nkyaliwo nnyo mukwano ne mukwano gwange ono Hillwater gwe nekumisa naye gwe bawekumisa ate ge mazzi galina okubeera ku mukolo gwo kubanga gano amazzi ogateeka ku mukolo gwo galaga nti omukolo gwo gwa bbeeyi, nti omukolo gwo gwa class, nti omukolo gwo gutaddemu obudde buli omu osobola okugakozesa ne galaga wawoogwa. Okitegedde mukwano. Kakati tugenda mukyasinze okutusanyusa. We have 2 questions for you. We can say yes. The first question is what is GBU in full? Obuuza nze obuuza oli. Grandpa. That one. Kale kambikuweereza babibuuze gwe. The answer is God bless you. Okay. What is GIK in full? Bakuyina. GIK. Ati onyenya mutwe. Mara kanyenya mutwe kyakuliso tula maaso kyabadde ki. Wamma byegolole. Gloria introduces Kenny. Wedde ungamba mama Sharita ngonyumye nnyo Gomesi yange olozanze sibeerayo kona zange Gomesi yange mama Sharita webale kwambala Gomesi yo nonyuma nnyo bwotyo ate n'enviiri salon yange Sharita's Hair Clinic ye yankozeko enviiri era nga tuli wali eri ku Nassau Road ekizimbe bakiyita Sal Complex tusomesa abagala okuyiga enviiri nga tutandikira ku mitwalo 10 mukwano gwe yagala okunyuma mu gown ne change dresses ebirungi ne made dresses ku kasenta katono ogenda ku City Bridals wali eri ku Kamukamu Plaza Quinty Road eduka number GF34 engato nzija Kato Sale Center. Amazzi mukwano gosobola okubeera ng'otandika nago mu business n'etambula ye Hillwater. Amazzi ga Hillwater bw'ogasuubula ofunako kingi nnyo. Ekisookera ddala gayina bakasitoma kubanga eccupa nnungi nago malungi ate nga gawooma. Gw'omukolo ayina omukolo oyina kosa Hillwater. Okiraba gw'ayina business Hillwater. Abali mu bank mwetaaga dispenser za Hillwater. Twegamba Hillwater tomuwona. Ge mazzi agaliko. Oba okiraba kale nze nange kampowemu nga nkyanywa Hillwater ni program yewedde. Teweerabira mukwano gwe atatulaba ng'ogamba nti nno nze sibalaba waliwo app
bagita Yo TV gidownloading downloadinzi wali eri mu Google Play mu Google Play Store mututera okudownloadingira zigundi zi WhatsApp zi Facebook bichi kakati osobola downloadinga mu kyebayita Yo TV era nga ku Yo TV kuliko ne Delta TV kiba kitegeeza wonna wetuli totuwona ojja kulaba programu ezakabi okuliko nze okuliko mukulu Abe Mukibi Patrico programs ennungi ennyo Night Kavio nungi nnyo programs ezibeera ku Delta TV bulijjo zobadde osubwa ogenda kuziraba nkoledde wano ku Malakai Eco Lodge osobola okukolera wedding reception yo so okujja n'okolerawo honeymoon by the way walungi nnyo osobola okuwumulirawo Malakai Eco Lodge eri wali eri Kitende Quentebe Road janguwo naawe Mampita Sharita mazima nkoze ne William waliwo Ivan waliwo Ronald n'abalala bangi nnyo mbagala nnyo Simon Peter naye nkwagala nnyo bye bye. Obadde olaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Naira sirimba leero bino byenjogera byankumoyo tobola omutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo